Champion Gudo teyakola ku concert. Yakola charity. Neno osange ebisajja ebikulu ebitaswala nga birwanisa omwana ow'emyaka 8. Mwe basajja mwe mugenda kuloga. Mugenda kuloga mmwe. Kwa waliwo omuntu, the last phrase of witchcraft is jealousy. Lyeserisemba yologe. Champion Gudo. Banefe na tuli bazadde. There is life after social media. Champion Gudo omwana ow'emyaka 8 bambi akola ka charity. Azimbire mama we nyumba. Nze jjo nabadde ne mama wange nga tulambula ekisaawe kya mukulu wange hamu. Namumanyi lwaki mamange namulambuza. Mulambuzi iki? She's my mother. Mumbona aza mwezi omutwe. Mwali mulabyeko mamange nga ajja mu bintu bitali makulu. Hamu mukulu wange. Ekisaawe kyaffe lwaki setulanga bya family yaffe. Junior wano nanga business z'abantu. Lwaki bwe kituka ku bintu bya family yange mumanyira. Madame roza twagezeyo nga babuloga balala. Naye mumanyira. Junior mama wachi mieki ayina okukirambula. Se family project. Mutadde nnyo nammwe mu kirasi zammwe. Kati bwe sitayogere bintu bya mukulu wange hamu nalanga byani. Mumbona za mweze emitwe. Bisajja mmwe mujja kuloga mmwe. Ne muvuma Champion Gudo. 8-year-old kid. Mbukubanga akoze charity ejje mu bwavu. Lwaki mwagala nnyo abantu abali obubi? Why do you want to see people suffering? Mwe mubeera kaawo ne musupportinga banna Uganda bammwe mufiirwako ki? Mufiirwako ki? Isani professional picking calls on live. Boli kole yaga mateeko jaggeewa. Okisegera. Boli kola live yo tojja kwatirako simu. Nze nzikwatirako. Akakamanyiro kamwe. Nze ndi professional di. Nze editor wa page eno. Nze producer. I'm a technocrat. I'm a blogger. I'm a businessman. Choyagala chobo otwala. You can love me as a businessman. You can love me as a blogger. You can choose to love me as a technocrat. Ndi firi ni one. Nze Champion Junior Gudo. Kakati chobota chitegera mumbona ye y'omutwe. So mwe abavuma Champion Gudo bisajja mwe. Champion Gudo MP. Omwana w'emyaka 8 mumuteka mu struggle za mu MP. Champion Gudo minister. Nemwe struggle zibatabuseko mu Gudo eddalu. Ngamba mwe bali mu struggle byammwe. Ani abibateyakamu? Nechi wisdom kai nakyo kyetaaga buyambi. Kaye you need a charity. Mumanyira abantu abejja mu bwavu, abantu bakira ku macha. Champion Gudo myaka 8. Bemuliko abasajja bakulu ne mudda ku radio. Ngalema mwina abaana. Ne mulwanisa omwana w'emyaka 8. Kati mwesaba balemu amagezi. Mbu charity kitegeeza people don't come physically. Abantu bagula table ku Champion Gudo. Alien agenda okutuuka okukola charity yo nga table zonna baziguze. Ne mukulu wange yamu yagula table. Tebyawula charity na musical concert mbu nabyo byasoma. There is a charity concert. N'abantu bajja bangi mu charity. Sente baziteeka ku simu. Eri abali mu America. Nga baweereza sente ne wenjogerera kati. Champion Gudo bakyamuwa sente. Ne because enugu mwagala buli omu abe biwinga mmwe. Abavuma Champion Gudo bayina ennyumba. Kayasula kazo ku kisaawe apangisa. Lumu 2. Nagwe ki wisdom mu mbona ye y'omutwe. Kaye wisdom abantu bali bakwagala. Nga you talk sense. That's how low you are. Nolwanisa omwana w'emyaka 8. Omwana omuto ne mumuteeka mu bya struggle. Champion Gudo ali mu struggle ki? Struggle jali mu ya bulamu bwe. Everybody wants to change his or her life. Muve ku banna Uganda. Temujja kusuula aliyeni simu abaamukola.
ensuwe baya balemerera mugende mupame beberoko you get a radio station never wa airtime to talk about champion Gudo mbunabo bali yawo mwabameze nebyenkwawa Kyewunyisa mmwe muswaza ate mweswaziza notu yakana kwa umaru kiseka kali South Africa tumba avugwe umaru kiseka woba avuga uba abantu ne bakubula it means everybody is avuga uba struggle ya nyoko oyina oluganda ku Bob Wine bwana mwaruga mugenda kujja ko Museveni ngatavangako embwa zino mujja mutubuteka mu struggle bya mwe byekisiru abana Uganda struggle gye bali mu yakutusa bulamu bwabwe temutumanyira